Yes. Nyine kibuzo kye neebuuza oba nammwe mukyebuuzeeyo. Okuva ekitongole kya America ekya Human Rights Watch bwe kyava mu ggwanga wano ne kigenda ekyali kirwanirira eddembe ly'obuntu. Ndowooza tebakyalwanirira ddembe lya buntu wano mu ggwanga. Kubanga sikyalaba kitebe kyonna abantu we baddukira kunoonya bwenkanya. Abantu basibibwa kooti emaze okulangirira ekooti esinga obukulu mu ggwanga. Parliament gye yassaawo mu mateeka era government gyebadde egamba nti ye kooti enkulu era ye kooti eri supreme negamba nti ekitongole oba kooti y'amagye eriwo mu bukyamu n'olwekyo abantu be yasiba ebate. Ne babanga ekitongole ky'eddembe ly'obuntu tekivangayo okugaa nti abantu be mwakwata mwabakwatira bwereere. Then nebuuza ani alwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga? Ekibuuzo ekyo kyebuuza. Yobadde okimanyi nti kati NUP headquarters ye waddukira abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu abaagala okulwanirira eddembe ly'obuntu. NUP yesinga kati okulwanirira eddembe ly'obuntu kati ekola ebintu bibiri. Eri mu byabufuzi political party ate erwanirira eddembe lya buntu. Abantu b'abantu babuzibwawo babanoonyeza ku NUP. Abantu b'abantu basibwa nga tebasibiddwa mu mateeka bawini byanyima abaali badde baddukira mu bitongole by'eddembe ly'obuntu ate baddukira ku NUP kutwasa Besigye. Uganda n'eri mu dayirema gwali eyo ng'osirise. Obadde osirise ne Uganda eri mu dayirema okubanga ekibiina ky'ebyobufuzi kati kyekirwanirira eddembe ly'obuntu ate kyali badde mu mirimu gyakyo egy'ebyobufuzi. Gwe n'osirika munaddiini n'osirika. Gwe omukulembeze w'ebyennono n'osirika. W'obuwangwa n'osirika. Kabaka Katikkiro abantu bo baliriddawa. Kubanga Katikkiro gwe kabaka gwe yatuteerawo okukwata okumulamulirako nti gwe mumwa gwa kabaka. N'olwekyo abantu be nga batwalibwa nga baddukira ku NUP nga gwe tovaamu wadde statement ng'olina rediyo eziwera 3 ne TV. Then ekyo nno kyanjawulo. Bannaddiini Ekereziya Church of Uganda simanyi Orthodox simanyi bano balokole nga musirisi. Goma kitegeeza nga tewali ddembe lya buntu mu nsi. Abantu bajja oli ne bamuwamba ne bagenda ne bamukubamu kibooka awo ne bamala ne bamuta ne bamusuula. Abalwanizi b'eddembe ly'obuntu baali badde ssaawa zino bagenda mu bantu abo be basudde ne bamubuuza ki ekibaddewo ne bakola lipooti. Mmwe mukyali mukulya naye Katonga ajjula mbabuulira. Ebitongole ebirwanirizi by'eddembe ly'obuntu Livingstone Ssewanyana simanyi gye wasirikira wajjira nga nojja ku CBS kati ndoza bate bakyakuwa mwagaanyi. Wajja nga ku NBS bate bakyakuwa mwagaanyi. Abantu bano be basuula ate balina kugenda ku NUP. Balina kujja wammwe ne mbajjako statement ne mukola zi ripooti nti eggwanga teririimu ddembe lya buntu. NUP okubanga kati abantu gye baddukira okulwanirira eddembe lyabwe kiri eyo dayirema. Eggwanga liri mu kabiga. Mbegayirira mwali situse ne muvaayo. Wangadya Mama Wangadya eddembe ly'obuntu okola mulimo ki? Bakuwe sente n'osirika. Wagamba nti abantu ba NUP tebaabula. Essaawa zino baabatadde abamumbu nga bamaze okubakkirizisa emisango ku mpaka. Ekyo kikuleka wa? Ba Johnny Bosco Kibalama baabula wasirika. Kyokka ofuna ensimbi okuva ebweru w'eggwanga n'ebitongole ebirala. Omuntu mu nsi ya Afrika tuyiga okwogera nti tulemereddwa. Bannange nnemereddwa. Let me resign. Nze ekintu bwe kinnema nga nkugamba tuufu nnemeddwa sigenda kubeera awo mbeere kisiikirize. Yesu yasanga abafalisaayo
n'abagamba nti bafalisaayo mmwe muli mu miryango muyimiridde temuyingira temufuluma temukkiriza ayingira bw'olaba ekintu nga kikulemye fuluma mulala ayingire omusajja n'agenda ku twiti ye n'ateekayo ku X nti ngenda kugenda ntulugunye Nuupu era n'akikola era eddembe ly'omuntu abamu abalwani eddembe ly'omuntu ne musirika naga kati ngenda genda kusanyawo ka Bobby era ne musirika kati Uganda ani ayamba kati neke tubadde tulinawo nga akati kakabiri tyakaaka akali wansi w'olutobazi kali mu kuzikira ye Nuupu nti kati nayo batandise okugirumba mwe baamala dobati obafusinga ne mugwamu amaanyi Livingstone Sewanyana Wangadya kiri ekitongole kya Amerika kyagenda kati wakyaliwe baddukira bantu badde baddukira ku Nuupu ne Nuupu bali mu kugisaanyaawo musirise balidukidde mu ekereziya balidukidde mu makanisa balidukidde mu mizigiti balidukidde luddawa tewakyali bannange tuddukire waawe tunaalwanirirwa abantu bafumitibwa abantu batulugunyizibwa abantu batokyalingibwa abantu bakubibwa abantu basibibwa ebitaliimu kooti eragira nti oyo bamute walabawo agamba tujja muta ne palamenti yennyini kati yafuuse ekitongole kirinyirira ddembe lya buntu nti bayite enkya olw'okuba balina numbers ne babagaa nedda kati mute bagenda tuterawo ekitongole ekitema obutemi mwe palamenti mweterawo ekitongole nga kitema butemi bantu kubanga babayita buyisi ne babalagira era ne muvayo nga mugamba kituufu mulinnya bubbaasi nga mugenda kati bagenda bagamba mutekewo Makishoni Bay tugenda gizimba ku Lake Victoria nga yeetemako bigere yes ekyo kijja kuba ate kooti emaze okugamba nti eyo kooti eri mu bukyamu ate mwe ne mugamba tugenda gizzaawo kati era ate muntu addemu amale kuwaaba nti nedda ate yaddizibwawo mu bukyamu ate era kooti esale ate bigaane the implementer does not implement eyalitadde ebintu mu nkola nga kooti emaze okusala tabiteekamu ate yayongera bwongezi kulekawo kati abantu baddukirewa heal the world muvumule ensi eno my friend tuli bubi tetulina we tuddukira bwe tubadde tuddukira akataala akaaka nako bali mu kazikiriza kati ani ayamba bannange buli muntu abanje ebitongole ebirawanira eddembe ly'obuntu bibeeko kye bikola abaana baabata nawulidde Machete ng'aganye naye okulya ate nga mutuufu bakutadde ate olina akulemera n'ekitongole ky'emakomera nakyo kikutabula kati waliwe tuddukira mututaase tubeeko we tuddukira tubuliddwe waka ne mu kibira niye mbabuulira nti we munyigiriza omuntu ng'eri waliyo ennyanja oba waliyo ekiwonko bw'anatuuka n'alemererwa n'akomawo n'agamba oba nfanfe then ayinza naawe okutomera bagamba agoba musajja munne aleka mwezi muzza mbeegayiridde mubeeko mulekewo abantu baddukira olaba n'omuyekera bamukuba bamulekerako ka escape route nti bwe biba bikalu byafune waddukira tebakukkiriza kuba ng'olekawo kuba bwadde ayinza okwonoona neffe n'abantu ba bulijjo ate temutuwadde nakalibataako kebawa abayekera omuyekera bamugaba bwawanika akatambaala akeeru nga bamusonyi tokuba neffe ne bwe tuwanika musigala mukuba tuddukire wa my friend Livingstone Sewanyana Mwama Wangadya Katikiro wa Buganda abetoola abawa ababusoga abaludda wa tuddukire wa bannange